Bobi Wine asindise obubaka eri General Museveni mu luyimba lwayise Third Revolution. Koni gyali nti si birungi, akyali mu dduka naye famire ye yakomezeddwa wano e Uganda era bannayuganda beemulugunya ku nsonga eyo nga balaba gavumenti eri mu kugiwembejja n'okugiwa omusimbi omungi esobole okwebeezaawo, so nga waliwo munnange ebbanga lyonna abaakosebwa bo nga babadde tebafiibwako. DPP munnange atukakasizza nti fayiro tezinnaba kubeera nga ziggyibwa mu kkooti y'amagye okubeera nga ate zitwalibwa eno mu kkooti ez'abantu, era ekyewuunyisa tamanyi na fayiro mmeka ziriyo. Byonna tugenda kuba tubiraba. Ate Bebe Cool asayiriza e Masaka eyo bagamba nti balina Football Academy era nga ebigenda maaso sayiriza eyo engeri gye bayisaamu abaana si nungi yadde n'akamu, era Minisita Kayinda Otafiire bw'atyo abeeyingiddemu. Naye nga bwe tukimanyi nti Nuupu ye waka, Bobi Wine ye taata, munnange bw'atyo Bobi Wine akubye oluyimba, era oluyimba luno lulimu message ey'amaanyi ennyo eri General Museveni. Anti munnange abantu baffe balina okubeera nga bamanyisibwa, era nga bwe bagamba nti akubagulizaako bw'oba olinda wambazzi munnange ebiddirira biba bibyo, kubanga okulabula kuba kulabula bw'empaka akunama ebiri. Kaakati munnange tukimanyi bulungi nnyo nti ebiriwo essaawa eno ebyakagwawo kwe kulumba ekitebe kya Nuupu, okuwambibwa kw'abawagizi ba Nuupu Bobi Wine mu makkati awo, anti bagamba waggumbulizi kyaba nakyo kyawa munywanyi we. Kakati bw'atyo nakkira studio era munnange n'abaka akamansukira, bw'atyo n'asindika obubaka eri General Museveni ne gavumenti ye mu luyimba luno olupya, era nga luno oluyimba baluyita Third Revolution. Mulimu obubaka kwerindirira bulindirizi omanyi. Kakati munnange Bobi Wine wano anenya regime eya Museveni okuteekawo ensasagge naddala ku buluda oluvuganya n'ebibiina byabwe, era mu katambi ak'oluyimba kano mulimu ebifaananyi bya mu katambi k'oluyimba luno mulimu ebifaananyi bya Dr. Kizza Besigye eyakwatibwa mu 16 Novemba omwaka oguwedde 2024. Olwo n'atwalibwa mu General Court Martial era nga akyali eyo munnange mu nkomyo eruzira ne munne Obeid Lutale. Kakati bw'atyo Bobi Wine Nuupu Principal avuddeyo n'avumirira gavumenti ya General Museveni obuli bw'enguzi obufumbekeddemu, era ne institution zonna okulemererwa okubeera nga zituusa obuweereza ku bannansi mu ngeri y'okubaweereza. Agamba nti nno Third Revolution eno y'engeri ey'okubeera nti nno ebyo abantu ebitabasanyusa biteekebwamu oba biweebwa obiteekebwamu essira, biteekebwamu amaanyi mu kubeera nti babibanja, era n'agamba nti nno kino si kya lunaku lumu, tekigenda kubeerawo mu lunaku lumu nti abantu babanjeeko bwe batyo babiveeko. Bobi Wine mu luyimba luno olupya agamba nti First Revolution, kati wano owulirizaawo bulungi nti First Revolution yali y'abantu kubeera nga twejjako abafuzi b'amatwale, kati Second Revolution ebadde y'abantu kufiirwa bintu byabwe mu buli bw'enguzi wamu n'obubbi. Kaakati Third Revolution yejja. Third Revolution egenda kubeera yakununula ggwanga, egenda kubeera Third Liberation, egenda kubeera yakununula ggwanga. It is a Third Liberation. Ndowooza okitegeera awo. Kati okununula eggwanga muganda wange kitegeeza kuba kuluma gwa waggulu, era abo bonna munnange ababeera
basazeewo okubeera nga banunula eggwanga, kitegeeza nti baba bali ready okuyita mu steps zonna, naye nga kibabeera baagala eggwanga lyabwe okubeera nga libadda mu 5. obwo bwe bubaka Bobi Wine mu luyimba lwe olupya Third Revolution, era nga abwolekeza General Museveni butereevu. Saagala agambe nti saabutegeera obubaka era saategeera byali mu luyimba, nedda. Kale munnange, nga bulijjo Uganda at large, awo just mbadde ntandika butandisi. Kasooke munnange nkwebaze emirimu gyonna gy'otuusaako engalo, era gyebaleko gyonna gy'oli na buli kimu ky'okola, okola ky'amaanyi nnyo naddala nga wettanira enkyukakyuka, era nga olina ky'okola buli lunaku okulaba nga oyambako enkyukakyuka okugenda mu maaso. Kyonna ky'osobodde okubeera nga okola mu ngeri yonna, gwe kasita olaba nga kyongera ku ttoffaali ery'okununula eggwanga lino, okola ky'amaanyi nnyo, kubanga ekituufu kyo kiri nti eggwanga lyatwalibwa, kati no libe nga lyatwalibwa, naye lyatwalibwa abagwira. Lyatwalibwa abagwira, nti n'omukyayina ali muno gwe nga munnansi akusinga ekitiibwa emirundi egiwerera ddala. Kale eyabawa ekitiibwa ekyo kitegeeza nti era alina kwekwasa abo banne. Kati gwe munnansi muganda wange olina kwerwanako kuba nti onunula eggwanga lino. Subscribinga ate onyige notification bell, olina okunyiga akadde akabeerawo awo osobole okubeera nga otegeera nti Uganda at large awaniseeyo emboozi, kubanga abantu bangi babadde bambuuza Uganda at large nga tubadde tetukyakulaba. Kino kyajja olw'okuba nti ebizibu bye nafuna 224 mujjukira bulungi nnyo nga nkuba omulanga wano, muyambe. Mwebale nnyo abaayamba, era singa Uganda at large oba oliawo yasambukawo, kubanga eriyo abantu bangi nnyo abaŋŋamba nti Uganda at large obadde wabula, obadde wavaako, kati balabanga eyakubyewo. Kitegeeza nti nali naderiitingayo emboozi zonna omutwalo gumu mu 10 n'omusobyo. Kati kitegeeza nti nga mu search engine tetuliimu. Kakati gwe oba tewasubscribinga, kitegeeza nti oba tosobola kutegeera nti Uganda at large akyaliyo. Okuleka abo abatono abaali basubscribinga ate ne banyiga notification bell, nti bangi nnyo abasubscribinga nga bwe balaba. Naye okunyiga notification bell kikulu nnyo, kubanga otegeera nti Uganda at large ataddeyo emboozi, ofuna okumanyisibwa. Kale munnange, ng'omaze okusubscribinga n'onyiga notification bell kikulu nnyo, kati then sharinga, likinga, kati osharinga emboozi esobole okubeera ng'etambula. Okay, nga tumaze okutegeera Bobi Wine kye yakoze, anti nkutegeezezza nti munnange oyimpaka akunama 2, naye ekikulu nti akubagulizaako abaakubagulizaako teri kwekwasa. Obubaka bwe butyo buli mu bbanga, si bwakwekwekerera. Tugenda mu Third Revolution, yekyayita Third Liberation, kubanga okusooka twasooka mu revolution esooka yali yakugoba abafuzi b'amatwale. Kati revolution ey'okubiri ate bannaffe abaatulimba nti bazze kununula ggwanga, olubbo ne bajja ne bakola omunyago, era ne beewaana. General Museveni ne yeewaana, ffe kati tuli bagagga, nze ndi mugagga, I'm rich, my family is rich, kati tugenda kuyambako mmwe, era ndowooza mulaba babawa simanyi akakadde, mugende mwekulaakulanye ebiki. Abakulaakulanye kakadde osanga nabo gye bali, kubanga nze bano Uganda nkimanyi bulungi nnyo nti akakadde k'essente kasito kajjako 5, kale 10 kaba kagenze. Ate kimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda obwavu bwe balimu, bamuwa akakadde k'essente, asooka temyako nnyama wali, naye nga ate kiro y'ennyama. Juzi nabadde wali wa mukwano gwange wano okumpi n'Omukwesese, ennyama nga ŋŋamba nti ya 1,700 kiro, 1,700. Kakati akakadde jako 700, naye naawe olaba nti oba ogenze. Kati ate waliwo abalala nga kakira akamuteeka bamala muganda wange, abantu nga baagala ennyama, baagala twogera ku ye nti, naye ate kati waliwo abagenda otemesa amatu n'ebirala. Eyo naye ate eri ya bbeeyi, temanyi eno. Kale kakati muganda wange kuliko n'ebyokunywa ebigenderako. Ebyokunywa ebikola ki? Ebigenderako. Kati ogenda otumya bbeeredde ne leeta, ate oba osigaddewo akakadde nga weekali agenda okuddayo eka
munnange nga akakadde alabako $80,000 nyenkya nga lukya ekiwomereze anaddamu nga jjo oba olwo anaazuukuka ate atandika okukola pulojekiti gy'atalina na mugongo nti yeeno kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti bagenda mu sako ze babeeramu kakati propose ze bawaayo mu sako zaabwe ziba zirementi kulaba nti bazifumbye bulungi basobole okubeera nga bafunirako ssente naye nga bw'otuuza memba ku memba nti wayi propose gye bawaayo egamba bweti ne bweti ebiki mbuna ekiki byebiki ebyo aba tabimanyi kati ye Uganda yaffe olaba omulimu gw'okusomesa ate ebyenjigiriza wano baabittattana so nga buli munnayuganda bali badde bamusomesa abaana ne babasomesa ebintu ebirimu omugaso ne babeera bagenza okukuba ekyeyo wabweru ne bagenda nga baliko value oba okitegeera nga batuuka ebeetaga polishingako bupolishinzi nga leba gye batutte gye beexportinze Uganda gye exportinze erina value okitegeera so si ey'okubeera nti egenda kukola abantu bagenda kwoza bintu bagenda kusiimuula mbalaza n'ebirala okay eyo tubadde tukyali mu luyimba lwa Bobi Wine anti tukimanyi bulungi nnyo nti Nuupu yewaka Bobi Wine yaani ye taata kuba kati gye tukkiririzaamu olw'ensonga nti gwe walabyeko ye mwana muleke tubuzaabuza ti waakiri omulala yenna naye oyo omanyi osanga abantu ne bakusobera muganda wange abo nga bakunnyonnyola ebintu nga kati tukole tutya bali owaawe ne bw'ayogera empitambi bagikola kibagisigako akazigo ne bawaana kati nammwe mwira kuyigira ku bali nga bwe mwakola 2021 nti oba munyiwanjaga oba kiki gwe tugenda naye kati mulekerawo okubuzaabuza abantu ti oyo naye kitegeeza tugenda kuddamu ebyo ebyaliwo mubakayiira mubaani bwe tutyo omugwira najja n'abalyako enamba emu nemwira kati mukyali mu ebyo muba temuyiga mmwe musooke muwaane ekyammwe mugende n'ekyo then mulongooseze munda mu mmwe kyentegeeza kakati munnange yadde ebyo bikulu nnyo okubategeeza Joseph Kony famire ye emaze okubeera nga ekomezebwa wano e Uganda muganda wange okuva mu Central African Republic kugambye kino kitanudde abantu bangi nnyo era bagamba nti bannange kubanga buli wendabye emboozi eno ngenze nfuye nnyo okulaba nga ngenda mu comment section okulaba kiki ekiriyo naye nga obuli agamba nti nze batta maama wange Kony yatwala sisita wange Kony yakola bwati naye nga ye Kony ekyebuuzibwa kubanga kati wano bannayuganda era bwe basinziira mu comment section bagamba gwegenda ku mutimbagano wonna wejjosanga embuuzi kuba bino si bipya si breaking news nti famire ya Kony ekomyewo bibaddewo mu bimanyi ne kati tubyogerako abantu bagamba nti mulekerawo tuleti okutuyingiza mu bubadi bwammwe bwe muba nga musobola okufuna famire ya Kony ne mugikomyawo wano ne mugyaniriza kati olumu tulimba nti Kony ye talabikako gyali mumanyi Kony gyali era ne ssente ze baateekawo okumufuna oba ziringa $1 million meka ziri 5 ze baateeka ku mutwe gwe nga bounty nti ezo muganda wange bemba musobola okufuna famire ye ne mufuna bakyala be ekyebuzibu yasemba ddi okunyekeza nabo wayase ebyo byonna tubyebuuza kati mulekeraawo okulimba abantu bwe bagamba kati munnange ennaku z'omwezi zabadde 26 omwezi gwa 2 omwaka 2025 kati famire y'omumpembe Joseph Kony era nga ono ali ku dduka fugitive bwatyo munnange era nga ye leader owa Lord Resistance Army LRA waliwo abamu abatamanyi nno Kony baali bambuuza wano yali yenna ayo yali ambuuza Kony ate Kony yaani yali ayo gyali waliwo abamumbuuza nti ayo yalagawa ayo gyali naye waliwo ebyamukwatakwatamu ali busy naye ajja kudda ku wano lumu akuba nti ali busy obudde bw'amawulire tabulina naye nga gyali nnyo era abatumira kakati munnange batugamba nti famire eno ekemezeddwawo wano e Uganda okuva mu Central African Republic kakati munnange muno mu gurupu eno yakomezeddwawo mulimu mukyala wa Kony Ruth Achan
ono nno alina emyaka 28 kati n'abaana baabwe kuliko Mayisa Amu ne Betty Akidi okukosa ne Popcorn linnya lya kitaawe kakati bano abaana bano si abazaala omukyalo ono kubanga bali mu myaka 18 myaka 18 bali awo kyo nga ate ono omukyala bwe twogerako omukyala wako alina emyaka 28 kale abaana bano bwe twogerako si babe biologically si baana be biologically kakati munnange bafuniddwa wali Entebbe International Airport bayaniriziddwa era nga bano biseera ebyokumakya State Minister for Northern Uganda Kenneth Omona yabaaniriza yabareceivings mu bitiibwa bula nkyaliwo okutabulatabula ate mabegakaawo nawulirako nti Museveni era famire yako niyajja n'agireceiving nzijukira naye kino sinakinoonyerezaako nnyo kubanga ebyakko nabyo muganda wange biri mu kigoye weesenge mungi nnyo si bintu byinza okuddawo weesibeko nnyo kuba tukimanyi bulungi nnyo tewaliwo ebintu bingi nnyo bye batatubuulira mu makkati awo kati nno munnange famire eno bagenda kubeera nga bagirisitotolinga wali mu ggulu egenda kurisitotolinga bagenda kugitwala ggulu gyegenda okubeera ate Koniye munnange akyali at large akyali kukokola tondeka nnyuma era nga bounty oba ssente ezaateekebwawo nti yenna awa amawulire agamukwatako nti oba wuuno wano ne bamukwata obuwumbi 17 obwe Uganda approximately mu za $, ze million dollars nga 4.5 eziri ku mutwe gwe kati gwe munnange amanyi era abamumanyi lwaki Museveni tazeetwalira ezo naziriira kakati munnange era bano kigambibwa okuba nti bagenda kuba babawa milioni 5 okusobola okubeera nga beddaabulula basobole okukola establishment okwawula ekiri nti baava eyo nejjukira nti Koni siyinza kubanga nkunnyonnyola ebyakko ne babiwanvu naye jjukira nti gye buvuddeko wabaddewo kaweefube okukubira nti bakomyawo bafoma LRA members era nga bakoma wano mu Uganda ya July 2023 Uganda yafuna 14 ku bafoma fighters aba LRA oba Lord Resistance Army fighters nga bano baali wamu ne families zaabwe oluvannyuma lw'okubeera nga baserenalinga eri government eya Central African Republic kati bano bakulemberwa mu Major General Ali Achaye gwe tumanyi nga Dr. erinnya lye Dr. Liita kati gurupu eno era mwalimu n'abakyala 14 okukosa n'abaana 33 naye era still nti babusibe bokka lwakuba nti kale ekintabulatabula kintu kye nnalabye wano era akafaananyi kano ngenda kakuteera yaawo kifaananyi kya Museveni ng'akyali mu nsiko n'ekifaananyi kya Koni muganda bano bafaanagana nnyo gwe yinza okumpabulamu awo muganda wange nga nti abantu bano nga bafaanagana nnyo gwe mazima sijja kwogera bwogezi kwegamba muyinza oga nti oyogera ebyensimattu omala gwogera ozisa abalwanyi baffe oyagala omufaananya wallahi ekifaananyi ekya Koni n'ekya General Museveni biibyo awo mbikuteereddewo okuva mu buzino yatandise bitunuulire obirabe guyinza okwawula ono gwe yawulako kati Koni ne kakati nga bwe nkutegeezezza munnange nti sibe bokka waliwo n'abalala bakomezebwawo era nga bwe nkutegeezezza nti abaana bakomezeddwa omukyalo ono Judith Achan mu myaka 28 era nga waliwo omwana omuwala gwe bayita Amu Mayisa 18 Betty Akidi 21 ate mutabani wane Pop Koni wa myaka 18 naye nkugambye nti bano si abazaalira ddala omukyalo ono Judith Achan beyakomyewo nabo naye ndowooza kati immediate family eya Koni kuba Koni simusuubira kubeera nti abadde n'omukyalo omu probably ayinza okuba balinayo bye yasigazaayo eyo ng'agambye bano kati mwe mugende waliwo omutume yagambye nti definitely ekikomezaawo bano
kulaba bannayuganda kiki bayinza okubakola nti kati mumulindirireko ne kumulaba nga naye akomyewo wano e Uganda nga bamusonyiye kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti nga bwe nkutegeezezza nti abo si be bokka kubanga waliwo n'abalala abakomezebwawo bagamba nti waliwo ba former LRA combatants 150 n'omugatte ngugasseko nabali bensoose okubeera nga nkutegeeza kati families zino bwe zibadde zijja nga zikomawo wano era nga Central African Republic Government waliwo n'ekitongole ekyobwannakyewa non-government organization kibayita Pax Netherlands bano be babadde babayambako kuba kino kiyambako ba former fighters okubeera nga munnange bakwasaganyizibwa ne families zaabwe okuba nti baweebwa amnesty yonna gye babeera oba amawanga gababeera gabalirako obuvunaanyizibwa kakati nkugambye nti bano nabo bakomezebwawo families zakomezebwa wano e Uganda era ne basetolinga kale oyo ye Joseph Kony era abantu beemulugunya nti omusimbi ogwo gwe bagenda babawa bo okuddamu okulisetolinga so nga ate wabaddewo enjega gye baba bateeka abantu mu Northern Uganda mu kubonaabona families abaana ne battibwa ne badisplacingibwa kwegamba abantu ne bafiirwa ebyabwe ng'ate abantu bali tebaafiibwako kireetawo ebibuuzo bingi nnyo nti gavumenti efuuse kiiso kya mbuzi kirekerera omusi ne kitunuulira omubaazi kwegamba ate General Museveni era obuntu bwe kubanga abaalwana naye mu nsiko yabeerabira dda kati ate apepeya n'abapya kubanga tekiba kitegeeza nti kati bw'obwanga osobola osomibwa Kony by the way kati ate omuntu nga Besigye gw'ogamba obugambye nti yali apulaninga kutta ebirimu kiwezi nga ate nga birimu n'ebyomukazi n'ebirala nti oyo ye lwaki ate oba omwagazaaki bajjamiira omukulu batugamba nti aba ADF babakujja okubamalayo kwasokedde nga bamukwata ekisooka tebamuvunaanako mu kkooti z'amagye ate ba civilians babavunanira mu kkooti z'amagye kyo nga ate oli terrorist gwe bagamba gwe baakwata Saabatujju ye ate bamuvunaanira mu kkooti z'abantu kati ebyo byonna gavumenti ya Museveni bigireeta okubeera ng'etudde mu bibuuzo simanyi wa answers ze bagenda kubeera nga bazijja naye nga ekituufu kyo kiriwo ekityo nti gwe wenna abadde agoberera ensonga zino osobola okubeera ng'oziramuza bwenkanya kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti Deputy Director DPP akawangamudde mu Parliament bwe yategeezezza nga bw'atannaba kubeera nga afuna files ez'aba suspects ababadde bakyajingibwa mu court martial nti tannaba kubeera nga azifuna era munnange Public Accounts Committee members of Parliament bwe batyo munnange kyababuuseeko okuwulira nti General Court Martial tennaba kubeera nga transferringa case files ezagiragirwa okubeera nga etwala oba ejjulula mu kkooti yaayo eya Court Martial kkooti y'amagye okubeera nga bazitwala eri Supreme Court ng'ekiragiro bwe kyaweebwa Supreme Court okubeera nti ne bazitwala mu kkooti ez'abantu kakati kumpi mwezi mulamba nga Supreme Court emaze okubeera nga etulaga nti eno Court Martial terina buyinza ku nsonga z'aba civilians kati wano munnange Director to Public Prosecutions batugamba nti abadde tannaba kubeera nga azifuna files ezo ezaabo bonna abaasibwa ku biragiro bya General Court Martial kale nga batugamba nti Directorate tennaba kubeera nga emanyisibwa ku files meka eziri oba Court Martial zebadde ekwasaganya tebazimanyi tebannaba kubeera nga bamanyisibwa ate era tebannaba na kuzitwalayo
so ng'ate babadde batulimbalimba nti abo amaze ddogira kati DPP azifunye ate amaze dde okulagira naye tulaba abasibe bakyaliyo teri kanye bwe yadde n'akamu. Kale bino byonna byayogeddwa George Byansi era nga ye Deputy Director of Public Prosecutions, Inspections, Quality Assurance, Research and Training. Ebyo byonna yabikolako. Byabadde munnange alabiseeko mu maaso ga komiti eya Parliament, ababaka be batyo ne balaga obwennyamivu ku kulwisibwawo okwa files zino nga Directorate eriisizaawo ennyo files zino okubeera nti munnange zikolwako nga kkooti enkulu bwe yalagira, Supreme Court bwe yalagira nti zigibwe mu court martial zitwalibwe mu kkooti ez'abantu. Kakati bino okubiddamu okwogera bw'ati twabitegedde tutya? Omubaka wa Butambala County Honorable Muwanga Kivumbi ono nga ye chairperson owa Public Accounts Committee bw'atyo yatadde DPP ku nninga okubeera ng'atuwa update ku nnamba eya cases wamu ng'agamba nti nga ayagala kumanya nnamba ya cases ezifuniddwa DPP okuva eri General Court Martial nti ababuulire muwendo ki tutegeere tufune ekifaananyi, kubanga yamugambye nti munnange okusinziira ku Constitutional Court ruling era nga ba prisoners bangi nnyo abalina okubeera nga bajjibwa mu court martial, ensonga zaabwe zijjibwa mu court martial kutwalibwa mu civilian courts, nti lwaki kino kitutte ebbanga ddene nnyo okubeera nga ofiisi yo efuna files zino. N'agamba nti kino munnange kya mugaso nnyo okumanyibwa bannayuganda bonna, era twagala okumanya files ziri mmeka, kubanga tuyinza okuba twogera ku abo bannakibiina ekya National Unity Platform bokka bokka ng'ate waliwo abasibe abalala, wali abasibe abalala bangi nnyo, nti bano bo aba NUP balina aboogezi ba spokespersons, kubanga ekibiina kibadde kiwa obuyambi obwo nti baboogerere, naye ate abalala waliwo abalala abali mu komera era ng'ensonga zaabwe zibadde mu General Court Martial. Kati abo bo kati abantu nga Dr. Kizza Besigye n'abalala bangi nnyo bali eyo nga bawozesebwa mu kkooti ey'amagye gye babadde ensonga zaabwe zikwasaganyizibwa nga tebalinaako baboogerera. Twagala okumanya omuwendo guli gutya, kubanga n'aba NUP tubamanyi, naye kati twagala okumanya bali abalala. Dr. Kizza Besigye kale yamanyise kuba aliko ba Elias Lukwago n'abalala ne opposition yonna nga eri wansi wa Free Besigye, naye kati bano abalala. Kakati munnange bw'atyo nga addamu nga agamba nti munnange ffe tetunaba kubeera nga tumanya muwendo, naffe tebanaba kubeera nga bakutubuulira, ne fayiro tebanaba kubeera nga bazituwa, kati tetumanyi. Kati okulwisibwawo kuno njagala okubuulira nti abodde oluvuganya bakirabira ddala nti waliwo akakodyo akapulaningi. Wajjukira nti bamaze dde okubeera nga bajjayo biiru eri gye basooka okuteekayo eya UPDF Act mu Parliament, olwo ate ne baagala bakola amendment bazzeeyo biiru enzijuvu ekkirizisa kugamba ewa buyinza court martial nayo kugamba okusobola okubeera ng'ewozesa aba civilians. Ekyo oludde kyatuukiddwako dda, naye tetunaba kulaba nti oba ddala etteeka liyisibwa, naye ate nga kinsuubira lijja kuyisibwa kubanga Museveni yateekako omukono. Ate mu Parliament be basingamu numbers abaliyo bonna ababaka yasindikayo nga bibaka bwebasi, bo yagamba musirikira abo abibaka obwebasi kasabeera nga basobola okukkiriza kye mbagamba. Kati the likes ezaabo abagira ku kadi ya opposition kati nga Batwaha Kajabo, Bakazibe Bashir n'abalala bampuuga, abo definitely bajja kuba bagamba bugambi yes. Kati
kitegeeza nti numbers azirina esobola okuba nga kiyitawo. Kati okulwisibwawo kuno kitegeeza nti baagala ndowooza etteeka ligenda okuyita mu kupapirira ng'olwedde bano files ne bakubeera nga zitransferringibwa okubeera nga ziddizibwa eno. Olwedde court martial ebenga etandikirawo okubakana yasi ebasigaze ekyo kyensuubira okuba era ab'oludda oluvuganya bonna bagamba nti awo wayinza okuba nga bwe wali obuzibu. Kakati munnange era mu mawulire amalala obaoliawo naalibadde sibiyingiramu nnyo ebya Football Academy eno eya Bebe Cool n'abantu abalala, naye ate amawulire gatandika bwe gati mpola mpola kati ne gavaamu ate ekintu ekirala ekinene. Kakati munnange Internal Affairs Minister Kahinda Otafiire amaze okubeera ng'alagira Secretary of the National Bureau of NGOs David Okero okubeera nga ayinquiringa amanya konvo n'akagga akubikolebwa El Cambio Football Academy Denmark Uganda Limited nga era eno ebeesinga Masaka City mu kitundu ekimanyikiddwa nga New Kumbu. Kigambibwa kuba nti eno ebaddewo okuva 2018 era nga waliwo gurupu y'abantu bannayuganda wano abagabirizi b'obuyambi nga bakolaganira wamu n'omwami ayitibwa Thomadson ono nga munaasi wa Canada, nti bwe yajja wano mu Uganda yasooka kujja nga missionary nga zikusaasaanya njiri, naye oluvannyuma ate n'afuuka omulambuzi, kati ate oluvannyuma bw'atyo nga tafuna permanent stay mu ggwanga lyattu Uganda. Kakati Football Academy eno yaji establishinga nga ayagala mbu eteeka omutindo mu baana bannayuganda naddala abo abali talented abalina ekitonde ekyokusamba omupiira. Abazadde bangi ne bagyettanira, kigambo okuba ne Bebe Cool mbu yateeka y'abaana be babiri, kati mukwatagana ne Bebe Cool bwe batyo mbu ne bateekawo akademi eyo era ng'alina akakwate kanene nnyo ku Bebe Cool kubanga Bebe Cool yatwalayo abaana be. Naye ne wabaawo whistleblower omu eyajja okwemulugunya ku akademi eno era nga bagamba nti waliyo ebintu bingi nnyo bino byaliwo nga tumaliriza omwaka oguwedde 2024 waliwo omuntu eyajja nga yeemulugunya ng'agamba nti omukulu ono Thomadson nti nga ye CEO wamu n'abalala abali mu top management babadde tebalabirira bulungi nnyo baana bano, babadde tebabalabirira era ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso eyo ebitali bituufu, era ensonga ne ziteekebwa ku poliisi wamu ne City Security Committee ekulemberwa Resident District Commissioner owa Masaka ne bajja okubeera nga baziyingiramu. Kati ono ajja okubeera nga yeemulugunya ku nsonga zino agamba atya, kiki ddala ddala ekiri eyo kyagamba ekitali kituufu? Kisooka agamba nti abaana bano oba ebifo eyo bingi mbu abaana bano beexploitingibwa, nti waliwo embeera mu nneeyisa eya bulijjo etali ntuufu gye babayisaamu, tebalemereddwa okubeera nga baprotectinga abaana ku exposure, okugeza kati nga ku nnyambala embi ey'abawala abazungu abato abaleetebwa eyo abambala obubi ennyo abajja okukola nga abawaakazi naye ku ngeri y'obwannakibo ba volunteers bambala bubi nnyo. Kakati ne wabaawo era lack of protection ku mirimu, job security eri abakozi mu academy eno. Ebyobulamu eby'abaana si birungi era mbu waliwo ne illegal documentation practices kubanga jjukira nti abaana bano batwalibwa ebweru okubeera nga basamba mu kirabu. Waliwo kirabu ez'amaanyi ze babatwala okubeera nga basambira mu ggwanga erya Netherlands bwe baba nga ddala mbutuufu balina talent. Kati awo kwe bateeka ne inappropriate sex conduct, kitegeeza nti waliwo ebikolwa muganda wange ebyawayase ebitategeerekeka era awo ensinzira okubeera nga bagamba nti kati bitandikawo biti tunagenda okulaba nti bisiyaga biki ng'ate tutandika kubitegeera mpola mpola. Kakati jjukira nga bwe nkutegeezezza nti waliwo kirabu ez'amaanyi ez'ebbeeyi mu Denmark okugeza nga AGF nti gye babadde batwala abaana bano kasa balaba nti omwana alina ekitone nga bamutwala era abazadde abalina abaana abo balina talent babadde
bawaayo abaana baabwe. Naye nga ebyo bye mbikunnyonnyodde awo nti already bamaze dde okubeera nga batuuza meeting lawyer w'ono omuwaabi ali concerned nga batudde wamu ne committee omuli resident district commissioner Masaka ne poliisi nga babituddemu byonna kakati nga minisita Kahindo Tafiire naye abiyingiddemu awo bakatuuza entuula ndowooza bbiri nga babyogeramu okunnyonnyoka ddala kiki kye baliko ekituufu bino byayogera ono bituufu basi bituufu kubanga nti mugambe bitandika bwe bityo oyinza okwesanga birimu n'okukusa abaana birimu na biki n'ebirala naye nga bagamba nti Bebe Cool okubala ekiri nti munnanga amanyikiddwa nnyo nti omwami ono Thomas Thamadison munnansi wa Canada ayinza okubeera immune kwegamba nga ali untouchable olw'ensonga ya Bebe Cool influence gye balina n'abasirikale ab'SFC babeera nabo ababakuuma kwegamba nti protection yonna Bebe Cool asobola okugimuwa naye nga tekigaana ba whistleblowers okubeera nga bo munnange omusango gugenda mu maaso era ensonga bazitunulamu. Kahindo Tafiire yalagidde bakole okunoonyereza okwannama ddala balabe ddala kiki ekigenda mu maaso ku El Cambio Football Academy mu Masaka district. Kale munnange sigenda kubeera nga nsukkawo wano nga Uganda at large bulijjo ensonga ng'ezo tutera okubeera nga tuziyisaawo ekyafuuka kya bulijjo wano ku Uganda at large kale tusinkane mu mboozi zaffe eziddako mu maaso awo webale nnyo.